Am I in the flame? Okay, go ahead tulaba era tuweza kujja DS Media. Nakolaayo tuze n'ensonga yanjawulo okwawukana kwezo zetubali tuleeta. Tusaba go ahead tulaba tuwama tuwulirize ensonga eno. Okusookera ddala to give you a simple story about it. Omwami ono avudde walanga anoonya taata we for a while. Atuuse ku social media handles ez'enjawulo naye obuyambi bukyali butono. This time around twetaaga eddoboozi lino etuuke edda gye lirina okutuuka. Agamba nti taata we ye mwami Kyaga naye ye agamba nti tamuwadde attention, tamuwadde budde kumuwuliriza. Kyonna kyeki twagala tukitegeera olunaku olwayo. Go ahead tulaba era tuwuliriza. Would like you to follow us, like and subscribe. Okay, mukulu tusanze okukola. Nange nsanyusa okubasanga. Ese. Amanya gafu. Amanya sigeekakasa bulungi ensonga lwaki sitera googera naye nga bampita Sharif. Bakwita Sharif, lwaki amanya togeekakasa bulungi? Anti kati omuntu atakuze ne taatawo nga tomumanye teyakuwa manya takumanyi tobeera mukakafu kuba nti agamanya gegago. Tobeera mukakafu kituufu. Kakati kyoyagala okugamba nti ye maama we teyakuwa nkika n'agamba nti kino kyekika kyo? Ekika teyakimpa wabula okujjako okuŋŋamba nti taata oyo ono gwe simanyi oba wa kika ki oba wa kika ki. That's why ensonga lwaki seekakasa mannya ge nnina oba erinnya lye nnina. Ese. Gwe taata oyo ani gw'omanyi? Taata wange ye Kyaga omuyimbi. Kyaga omuyimbi. Kyaga omuyimbi. Owajjangwe eno maama. I am missing my babe. N'ennyimba endala nnyingi nnyo. Kyaga yali ategeddeko nti waliyo omwana amunoonya for all that long. Yali ategeddeko kuba yankubirako n'essimu n'ampitaawo ku katikati. N'engendayo ne tumiitinga n'aŋŋamba nkulaba mu mawulire onoonya ne mugamba ye nkunoonya oli taata wange. N'ambuuza ani yakugamba ko nze maama n'aŋŋampa namba ya maama wo. N'enjimuwa ne boogera. Era n'amalaawo n'aŋŋa kituufu wamayisaani naye tujja kwogera bivulu binvuga biki biki. We twakoma naye before nga sinnaba kujja mu mawulire. Nanoonya namba ye olwagifuna ne musindikira nga message nga andaga aziraba nga aziteeka ku Bluetooth. Anti yali tanategeera nti oli mwana wo oba nti oba omunoonya. Naye era nsuubira newe nkulagaano message ze nsuubira oziraba. Tandika wali eri waggulu nga namusindikira ye nandaga nti antegedde n'ambuuza n'erinnya gwani. Bwe twakoma. Kale kati gwe basinkana batya na maama bagamba basinkana batya owaki maama we si ya confrontinga Kyaga ye n'amugamba nti Kyaga ono mwana wo. Ekisookera ddala maama wange tafaayo era naye munenyaamu olw'ekyo. Ensisinkana gye basinkana ne taata wange Kyaga yali bweti. Ye mukunyumiza yaŋŋamba taata wange Kyaga baali bazze kuyimba ewaffe ku nnyanja. Nga omanyi eby'abaana abawala gye basinkanira bayitayo Bugoto district ya Mayuge. Kati gwe gye wakulira? Nakulirayo kuba nga nina emyaka era nga we banzaala mpaka ku myaka 15 we naviirayo. Nenyingira waneene Kampala. Akugamba nti? Yaŋŋamba taata we ye Kyaga. Naye ekyo as in the way they've made themselves ensinkana gye basinkana. Kati yaŋŋamba baali baze kuyimba taata wange Kyaga. Like ne basisinkana ng'abantu. Mu kusisinkana ebyabwe ne babeera nsuubira beebaka bonna ekiro ekyo. Kati ye Kyaga nga omanyi abayimbi bakeera ne bagenda. Ye mu keera ogenda n'amulekera namba naye namba eyo yagenda ogikubako nga teriiko. Kati mugikubako ate yagikubako nga tamanyi nti ali lubuto. Naye nga nawe okubira omuntu nga wabadde naye biki yagenda ogikubako nga teriiko. Kati ebyo tegeera olubuto nga wayiseewo oba ebbanga lya myezi nga 3 oba bategeerera olubuto. Yakola connection yonna yonna n'ekola ki? Neebula okumutuukako mpaka we yanzaala. Yanzaala n'andeka awo nga omanyi eby'abakazi nagera n'afuna omusajja. N'akuleka wa? Yakuleka wa? Ewa jjajja. Mu kyalo. We nakulira. N'agenda ate n'afumbirwa ku kizinga ekirala. Kati nze ekyannuma nkuze nga omanyi baana abato muzannyawo n'abaana naye ng'abaana bakugamba ano si wammwe. Genda ewammwe like we muba mwenyiziza. Awe mwagwe akulira mwalinawo famire wali mu maka mwalinamu baganda b'abalala.
Saalinamu baganda bange wabula twalinamu abaana abazzukulu we wajjajja nga bamwenyizaamu bagamba wano si wammwe genda ewammwe kuba jjajja wange taata wange yali amuyita jjangu eno maama kati wande nze nagenda nembuuza jjajja naye jjajja taata wange yani jjajja n'angamba omanyi maama we agenda kugamba ne mugaana edda jjajja ngamba kuba abaana baŋŋamba abaana baŋŋamba genda ewammwe jjajja wange n'angamba taata we ye jjangu eno maama era wande waalijja eno okuyimba tugenda kutwalayo so nembeera nali ku myaka nga 9 kati olwaweza myaka nga 14 15 awo neŋŋamba jjajja njagala gendayo maama nga mpulira njagala laba taata wange omwana wa jjajja n'asitula n'atwala ewa maama eri gye yafumbirwa ate ewalala nentuukayo naye natuukayo nga beebaka mukazigo ng'ate mulimu n'abaana abalala maama be yazaala teyali ddeeka wansi kati nentuuka nabeerawo ennaku 3 nembuuza maama naye maama taata wange yaani n'aŋŋamba ebya taata bo biwanvu naye taata wo ye Kyaga ebbanga eryo naye takubulyanga taata wo okweza emyaka 9 ogwo yali tambulira nkozi yali alwawo nnyo okujja ewa jjajja naye nga jjajja bo boogera kimu taata wo jangu yani jangu eno maama ya kati n'aŋŋamba taata wo ye Kyaga ebiseera ebyo waliwo TV zino eza kibuto n'ezidex ezo kati n'anteekerako CD era yaliko oluyimba lwali yali hit ebiseera ebyo n'ateekako ne mulaba by that time yalina enviiri n'aŋŋamba oyo ye taata we ne mugaa kati nkoze ntyo omulaba njagala mulabako n'aŋŋamba ekyo kyo ky'oba ovaako si kyangu kuba nakolako connection yonna nemutuukako yakola ki yambula wabula oliba okuze oli mufuna oba ye kennyini ali kunoonya lwa nsonga abaana bangi ababeerawo nga tebakuze ne bataata waabwe ne batuuka mu maaso eyo ne babalaba kintu ekyo kyankwatako nnyo kuba osanga senga yandibaddewo ekisinga okunnuma osanga senga yandibadde mu bulamu bwange nandibadde nsoma kuba nze saasoma nakusoma ate nga natuuka ekiseera n'embeera eyo oyo taata nga ndaba embeera gyampisaamu nga ndaba twebaka muzigo gwe gumu ndi muntu mukulu bakola ebintu byabwe byekikulu nga mpulira kyekyasinga n'okunzijjayo by the way nakwata mutwalo gwali gumu 8 nengujjawo nga maama tamanyi nenninya nenzijjawo bayitawo musita okuva eri ku kizinga mpaka awo bandeeterawo nusu 8 then okuva awo mpaka waneeno bandeeta wano in short banteeka ku Cairo Bank awo naye nga gwe jjajja wali omanyiyo nali simanyi era nze nawulira taxi zimba Kampala nenninya kati olwalinnya entuula nze nali nga simanyi oba Kampala efaanana etya olwatuuka ejjinja nali manyi tutuuse naye nga ndaba abantu bakyasigadde bakoze eki bakyali mu moto kati olwatuuka emukono nga omanyi abatakisi bayimba mukono awo abantu ne batandika okuvaamu mu takisi tugenda tukendeera Kireka Banda Nakawa ne tutuuka ku yaadi nga tusigaddemu abantu 3 kati wali oli nyuma kadwa bagamba nina Kampala nabagamba Kampala which means nga manyi nange nakwata kikwate Kampala wabula nga simanyi wawe ngenda kati olwatuuka ku yaadi ne muvaamu abo abakazi ababiri jjukira twali tusigaddemu nensigalamu kondakita n'antunuulira nga nina bbaaga n'ambuuza naye yange ogendawo ne mbaga ngenda wa taata wange ogenda musanga wakonze Kampala n'ambuuza Kampala saidi ki konze simanyi naye ngenda Kampala n'ambuuza taata wo yaani ayaŋŋamba mukubira essimu ne mugaa sigirina n'ambuuza taata wo yaani konze ye Kyaga Kyaga ono omuyimbi ne mugamba ye Kyaga ye taata wange n'aŋŋamba ogenda musangawo konze simanyi naye gwenziza okunoonya gwenziza okunoonya n'aseka kati olwatuuka awo ku Cairo Bank ne banteeka awo nenvaamu nansanga ababooda bali awo nenyimirira zaali zigenda nga saawa 12 kitundu awo nenyimirira awo abooda n'antunuulira nga anyimiridde awo n'ampita yanga jangu 12 kitundu ezekawungeezi n'ambuuza yanga olagawa
konze nzize noonya taata wange nambuuza taatawo abeera waneeno konze abeera Kampala ya nangamba kuba oyimiridde awo ebbanga ddene agenda ajja kukima ne mugaa nedda nzize munoonya olina namba ye nedda taatawo yaani yeekyaga kyaga ono omuyimbi ne mugamba ye taata wange n'aseka nangamba kimu naye omanyi yange ddayo ewaka awo bulamu we butandikira. Kati gwe mukuvaayo kokonna okuva e Kampala confidence kino obuvumu wabujjawo obugamba nti nze ng'etteeka taata nnyina mufuna oba wasinziira kubeera nti taata alina erinnya? Saasinziira ku linnya kuba senga nasinziira ku linnya nandibadde namufuna dda wabula okuva eri ewaka nasinziira ku biki byempiseemu abaana bye bazze bangamba genda ewammwe ate nentuuka ewa maama nga naye tabifaako nnyo nentuuka nga taata wange era gwe nali naye step taata naye ng'embeera tanjagala actually yali tanjagala nekinkwatako nnyo ninga naye lwakisigenda kati otuuka ku street otuuka mu kati we natuuka awo obudde ne bugenda oli omusajja wa boda ng'amaze okuŋŋamba ddayo ewaka ne ntuula awo olaba ekyo ekikuba ekikirira nakasero katale ekyo bro nakikwata ne nzikirira olwo nno ziyingira saawa mu bulamu bwange nali nsigazaamu 10,200 egenda saawa emu ne nzikirira nnina bbaaga n'2,000 mu bulamu nenzikirira wansi awo katale nenzikirira ng'agenda ku paaka awo manyiwo waliwo omukyala yali afumba awo akatogo bambi era oba olaba puroguramu eno omukyala oyo yayinza okugamba nentuula awo nendya akatogo nemuwa 2,000 osigadde seke nensigala seke nga siina yadde n'10 kati nembeera awo olwamala okulya akatogo nenzikirira olaba shere eri awo ku paaka wali ka poliisi eyingidde saawa emu yennyini n'eddakiika ezigwamu nangamba nzizeewa nenyimirira awo nenga ngamba taata wange alina erinnya lyekyaga oluyimba nsobola omufuna ng'omutima kye guŋŋamba in short nga zaatuuka saawa 3 nga ndi awo kati ngenda okulaba abaana bayingira mu biveera bebikaya saawa 3 sirina nange kye nakola nalaba akavubuka kaali kasembye nebbali nange kye nakola nagenda nempumuza awo bbaaga nenyingira awo saali nakaveera neneebaka kati ekyasinga okummalamu amaanyi nadde engulu sanga 9 nagenda otunulamu nga mpulira empewo natunula bbaaga we yali ebadde ku mutwe nga genezizite nga tekyaliwo ntunula ku bigere engato baaziggyemu dda muganda wange kati nembuuza oyo omwana eyali awo nemubuuza ani agyeko wano bbaaga yange yambuuza kimu oli mupya konze ndi mupya ozze kola ki naawe odduseeyo ewammwe konze nedda nzize noonya taata wange nambuuza taatawo yaani nemugaaya ekyaga omuyimbi akana ne kaŋŋamba nali nkasingakoko obukulu naye kaŋŋamba naye abayimbi nga tebalabika babeereyo omunyonyo kituufu muganda wange obudde bwe bwakya abaana abo baali bapanganga like box eyo ku nasaawo era waliwo omuvubuka awo era waba waali bambi asobola okunzijjukira buuka erinnya linvudde mu mutwe naye ng'abaana bagenda abo ba street kids bagenda ne bapanga boxi ne babawaayo obusente obutonotono n'ekyokulya omuvubuka oyo bambi kyamukwatako oyo omwana omuto twali bato naye nga nze musingako naye nga omutima naŋŋamba obudde bwe bwakya naŋŋamba omanyi jja tugende ne tugenda ne tutuuka nange nentandika nanjigiriza nga bakola kuba nali siinaamu yadde n'10 nga mupanga ezo empapula boxes ezo ne babawo emmere n'enusu nga 2,000 kati ebbanga lyayitawo nga tukola ng'omala okola n'odda wali nekola ki n'oyingira mu kiveera kyo kuba nange nali nakifuna nentandika okukola kati waliyo omuvubuka yandaba awo erinnya linvudde mu mutwe yandaba nga wantuma ekintu balansi muzza nga ndaba ndi sirina buzibu siringa ba street kids abalala nambuuza naye gwe nvubuka baali bampita yanga gwe nno gwe kulaba oli wanjawulo kuba nno naŋŋamba kiki ekyakujja ewaka
bwe kumuganze najja noonya taata wange nambuuza taata we bamuyitani Konze Kyaga nambuuza Kyaga ono omuyimbi yalina erinnya kaŋŋamba akyalirina era akyalirina kubanga era olyogera buli omu alimanyi naŋŋamba ye taata we naŋŋamba naye mpulira abeera ku Good Life makindye naŋŋamba genda ku Good Life ne mugaa atenze ku Good Life manyiyo naŋŋamba limulaba kye twakomako bambi omuvubuka naŋŋaa naye omanyi yanga tandika okujja weebakenga muneeno omwo mwe twapanganga bokisi ofunye kati ennyumba kati nga nkeera nempanga maliriza opanga bokisi nembeeraawo nensiimula nenkolaki nentuulaawo ne bampa ekyokulya omwezi baali bagenda kumpanga 6,000 kati nentandika okukola nembeerawo nga sirina buzibu kati ekiseera kyatuukaawo ng'ebyokunoonya taata nasooka nembiza ebbali ekiseera ne kituukaawo omuvubuka ng'omwezi tegunnaggwako naŋŋamba naye omanyi yanga boosi wange aŋŋambye muno takyayagalamu muntu kwebakamu oba yakengeera oba yakola ki neŋŋamba naŋŋaa naye omwezi tegunnaggwako naye kankuwa 40,000 okwate ekkubo ddeyo ewaka okomewo ne mamiwo munoonye taatawo muganda wange nalabira ddala ate ng'obulamu buzzeeyo emabega eri gye nali okwebaka ku lubalaza ate ne mugamba kale n'akwata 40,000 bambi n'agimpa nalina sente naye natambula okuva awo ku Nasa mpaka ku yaadi neŋŋamba omutima ne guŋŋamba nkwate emmotoka nzire ewaka naye ate ewaka nazzaayo musango natwala sente za maama nga simugambye kyemanyi newa jjajja yabagamba nkole ntya ndi awo sibitegeera natambula okuva awo ku yaadi mpaka Kireka n'ebigere naye nga nina sente mu nsawo nensanga awo omuvubuka yali asiika capati ngera ndaba nina baaga ku mugongo kuba namala nengula baaga endala naye nga andabira ddala ng'omuntu ali sitaaka era omuntu ali sitaaka tabula nambuuza kubana baludde mu kibuga nentuukawo ne muga salirayo ekikomando naŋŋamba naye kiki olinamu ekikusumbuwa kiki ne muganda wange ebintu tewaanya bingi naye bambobye ku mulimu wembadde nkola simanyiwa wenzira naŋŋamba nga kibi nambuuzwa gwobeerawa Konze waffe Mayuge eyo naŋŋamba oli Musoga ne mugamba ye ndi Musoga nange ndi Musoga mugasse awo Oluganda lukwatagana awo ate ne tudda mu luli olweye waka Busoga naŋŋamba omanyi osiika capati nali njagala omulimu naye muganda omanyize nali musajja wa mazima ng'omulimu mbwagala naye nga nina omubulira amazima ne muganda wange simanyi siika naye nsobola okuyiga lwa nsonga nkyagala naŋŋamba goyeŋŋaano obudde nga bumaze okulya mbiyisa mu bimpimpi nengoye eŋŋaano nengisoota ne mulaga nti ekintu nkyagala naye bwonjigiriza nja kuyiga ne mmaliriza awo obudde ne buziba nantwala ewaabwe mu nnyumba gye bali barentinga ne tutuukayo mwalimu abavubuka nga beebakamu 4 nentandikirawo obulamu ne tutandika okukola mpaka nga njizo siika capati ng'ebyokunoonya muzeeyi nabizza bbali era n'abo tebaategeerako nti taata wange saayogera kuba nagamba leka nsooka ate nzimba obulamu saabagamba nti Kyaga ye taata wange naye nga mpulira mu mutima kinnuma natuuka ekiseera nenfuna omudaala ogwange ogwosiikako capati nange nenfuna omuntu eyampa omulimu nentandika osiika nenvaawo nendeetinga n'akayumba kange awo ku Leiro awo bayitawo kunaabuzi nembeerawo kati nkuze entandiiso zimba obulamu naye nga mpulira ekintu ekyo kimmanja taata nkyokubira maama essimu navaayo nesente kye nakola nanoonya namba ya jjajja nemukubira nemuganda waliwo muganda wange ali awo muganda wange ku baganda ba maama ku baana ba maama ku baana ba maama wange muganda wa maama wanoonya maama wo maama wange muganda wa maama wo
mufunze mama omuto. Aha. Omwana we nampa namba ya jjajja. Nemubuuza nenkubira jjajja nemubuuza maama yakubirako. Maama we yankubira nanga waddukayo buddusi nga ninza akone ku kiri ekya ssente. Wabba ssente n'odduka. Naye nga omanya abantu abakulu balina engeri gye bakireetamu abo. Nanga nayo eri ebbanga lyonna obadde wakonze jjajja nkola biki. Nanga ningamba ekintu nga kisigala kinnuma naye taata wange ono Kyaga erinnya kweriri nga n'ennyimba z'empulira ziyimba naye mufunye ntya oli yakugamba ogenda ku kizungu tewagenda kati nenzijukira ku Good Life gye baŋŋamba nenkwata ssente zange nti nali nfunyemu obusente awo okutegeera kuba omuntu atanise ne bizinesi oba kuzeemu awo nina emyaka nga 18 n'ennumba emakindi nentuuka ku Good Life natuuka waliwo awo asikaali eyaliwo waabalaba programu eno anzijukira ne mugaa njagala Kyaga nambuuza gwa konze ndi mutabani we teyanzikiriza n'okuyingira kasi ategeera nti mutabani we babeera n'amateeka agabafuga yaŋŋamba mukubira essimu kyokka kyeyaŋŋamba n'omugamba tolina namba ye teyanzikiriza mugamba kirala teyakuwa attention oba yaliwo engulu mu lugwala nga n'olulimi tetukwasaganya bulungi nentambula nenkomawo kati nembeerawo ekintu nga omanye omuntu ekintu kikuluma nenga naye taata wa sirina kyemwagalako obulamu bwange mbuzimbye ng'omuntu mpulira nsobola okwebeezaawo ng'omuvubuka kubanga nga ne Christmas newetuuka ndaba abantu bagenda mu byalo n'akubira taata we taata nzijja nkuleete ekintu ekyo nga kinnuma neŋŋamba kale ninamu emitu kubanga Christmas esobola otuuka nga ninamu emitwalo 3 nenkwatako 5 nensindikira jjajja nga mpulira zino 10 njagala tirisi nzisindikire taata wange naye nembeera awo ensonga lwaki nze sikuza Christmas simanyi Easter biki nabivaako sikuza lwabeera awo kati ekirowoozo ne kiŋŋamba naye lwaki sigenda ku mawulire nanoonye namba za muzeeyi Kyaga taata wange nina namba nga 6 naye buli gye nkubako gye bampa yonna nti ngaawo nkuzeemu gye nkubako oli aŋŋamba longo namba eri teriiko si yeye bwe bityo otuuka otya okufuna ennamba yentuufu namba eno nagifunye juzi wano eno nga nsazeewo kuba nanoonya namba nga saagala muteeka mu mawulire nga njagala mukubire namba eyo naginoonya nanoonya namba eyo nga nagifuna ntya nagifuna nga ngenze ku BBS nga nsazeewo leka ngende ku BBS olwatuuka ku BBS omuvubuka gwe nannyonnyola naŋŋamba tukole interview nanga naye nedda wayogerako naye konze namba zonna ze bampa teziriiko z'abalala nanga nina namba ya Kyaga wano leka njikuwa omukubire nemukubira neyitamu nemugaa muzeeyi njagala kwogerako naawe woba toli bize byamakulu naŋŋamba ani konze nze mutabanyiwe nanga tujja kwogera nanzijjako owamawulire nanga tujja kwogera nakujjako Kyaga yali yafunako dda nti nno gy'oli omunoonya nedda kiva ku kyokujjako immediately nga tanakuwa attention simanyi era oli omuvubuka yaŋŋamba abayimbi bwe batyo nanga naye omanyi nga tetunnakola interview eno nkusaboddeyo nkuwadde namba eyo gezaako kuba nti oyogera naye zezo message zenkulaze nga njogera naye kati kubanga bwe ntunuya message zino ziraga nti Kyaga ye tali surprised kuulya nti oli mutabani we naye waneeno lwamugamba nsuubira olabye oyambuuza nti who are you ne mugamba ndi mwana wo taata era njagala kwogera naawe oluganda ng'oluwandika bulungi gwe atasoma lwegira nasomako akatonotono njagala kwogera naawe taata bambi tomumanyi naye ndi mwana wo nze nezamu halo naye ng'akuleka ku bluetick kati wano yambuuza nti kuba nasooka kansomere abatulaba messages zino ezize zitambula omwana oyo yatandika oluvannyuma ndozala okufuna enamba ya mukulu Kyaga namugamba halo namukolera ni audio gyesigenda bateerako let me put it on
yeno audio gya musindikira wasibyo kyanze kansubira oli bulungi bambi Mr. Chaga yogerako nange badde nsaba oli flying calls zange oddemu numbers zange lwansonga nina ebintu byenjagadde twogereko naawe that's why ndi mukukubira ojjako amasimu gange ojjako mukukubira naye nina ensonga enkulu gy'oli essebo ekitiibwa. Okay, abawuliza n'abatulaba eyo message ng'omwana recordingira taata we mukulu Chaga. Then oluvannyuma n'amuwandika n'amugamba please you pick my calls. Simanyi mukulu Chaga oba akiraba nadamu n'amugamba olunaku lwali lwakubiri n'amugamba hello this was Tuesday lyakubi weekend eri eyawe wedde nagenda okulaba ye n'amudamu n'amugamba hi what's up n'amugamba what's your name omwana n'amudamu n'amugamba Sharif kakati wanamugamba okay ekitegeeza ye mukulu Chaga yawuliza audio n'ategeera n'okutegeera nti Sharifu yamunoonya tiyafaayo okutegeera Sharifu yaani Sharifu ki lwaki amunoonya okusinziza audio already yali amaze okukola ki okugiwulira ekitegeeza nti he was ready to listen ndowooza ebiddako awo naye tiyabiwa attention omwana n'amugamba njagala kwogerako naawe please ye n'amubuuza about what omwana n'amugamba n'amweyanja n'amugamba ndi mwanawo taata era njagala kwogera naawe taata bambi tomumanyi naye ndi mwanawo iyo message egenda mukulu Chaga kumala yagimuweereza ku simu wano wendaba kiraga ndi mukulu Chaga message yagiraba naye teyagiddamu omwana n'agamba halo n'addamu n'amubuuza mpaka naguno gwaka halo nyingi ne responses ntono kakati awo wennyini naffe twandyagadde tukubire ku mukulu Chaga ddala tulabe we namba yekweri tumanyi bwe bakweri then atuwe his view before we proceed enamba asobola gikwata tasobola gikwata takyagikwata naye yali agikwata kuba we twasembayo yankubira n'angamba nzije mwennyini yankubira ng'amaze olaba interview ya BBS n'ankubira n'agamba bangambye oli mwana wange naye oba olina kyonoonya ojja kifuna oliwa konze ndi wanene waka n'angamba jangu wano ku katikati ndi wano ne poliisi na ne baluwa ya poliisi njagala kukwata bwe lotafayo bankwata nze nakwatirawo boda nalina 10 eza owa boda n'angamba linnya nanzija ekireka mpaka awo ku katikati ne musanga yali ku moloka eno wiiki eno gye yabeereddemu n'ekivvulu kuba nze nali simanyi nti alina n'ekivvulu oyalowooza nti stant era naye kye yali amanyi mulemesa kivulu kikwata olwatuukaho namusanga ku simu ng'ayogera nnyo ekivulu ekyo nawudde bakisaziza namu simanyi nange ng'ayogera ne musanga kuba nze nakomolaba vidiyo ze ng'alina enviiri nze nali simumanyi yakulemye okutegeera nenyimirira waali ngenda okulaba omusajja gwe yali ayogera naye ng'aŋŋamba beera awo oba yali antegedde ye olwamaliriza n'ambuuza yono gwe bagamba omwana wange si yono gwe ndaba ku kifaananyi konze yenze mutabanyiwo ne mubuuza nagamba ndaba oli mwana wange bagamba naye ndabamu ekifaananyi kyange mwekiri mugwe mufaanagana abatandise okusika nagamba olabika oli mwana wange naye tujja genda ku DNA tulabe nogambeho neŋŋamba amiina nagamba naye nina ekivvulu kimpubabuuba waliwo omunamawulire owa Baba TV awo nanga naye omanyi gwe kwasagana n'oyo mutabanyi wange leka nzije nakkirira eri nakyogera bwaki kati munne gwe yali naye munne n'amugamba naye omwana alabika mutabanyi oyo nagamba aye mbadde mmanyi zino sitanti z'abantu ze bakola naye era ekifaananyi kirabamu kati olwakomawo n'ansaba namba ya maama wange naŋŋampa namba ya maama wo twogereko naye nembawa namba ne bamukubira maama n'abannyonnyola ne bagamba okay Chaga nalina sente zange kuba nze taata wange sirina kyenkwagalako jasi nkwagalanga taata wange nze nzimbye obulamu bwange ng'omuntu oba biki namugamba omanyi mutabanyi wange oyo muteekereko mutabanyi wange oyo muteekereko emitwalo 2,100 eza transport yaddeyo ngenda mukubira osegedde kategedde
Nantekerako message y'emitwalo ebiri naye nga nze ekigende sikyase nalinamu ne sente zange ku ssimu era nange nekinuma nendowooza omusajja alowooza mwagalako sente nanga naye mbadde njagala ompemu time tunyumye ng'abantu tunyumye nga nze nkunyumize ate ekyanewunyisa naddamu ne maama wo namusanga wanga sibijjukira ne munnyonnyola ne mugamba wamusanga eri nanga etsoke leka malize ebyekivulu bimpuuba kati naye ndi musanyufu nange okulaba Nola oli mwana wa. Sinza message zona zoga kiraga he adopted, he accepted. Yes, omwana mu. Nanga tujja kuddamu. Bye. Nandeka ne muna mawulire awo nga omanyi aba mawulire yali akola ku Baba TV nanzija ke interview awo bichi nebi. Nanga jukira ngambi agenda kunkubira. Kati zino hello hi zolaba. Ngam ebyo enkeera byagwa. Message ziraga nti at least ayina kusamu okumanya. Nkuba esimu kateyitamu okuva kwolo nsindika message taddamu ku WhatsApp alaga ko ali naye tazisoma nange bwankubidde ggulo nagezezzaako okwagala omukubira naye esimu nazikubye nga teziyitamu kati bazikwata kati ekintu ekinyuma mukulu taata Kyaga gy'oli yonna nze sirina kyenkwagalako era nakikugamba ne mu kamera nenkugamba sirina kyenkwagalako ndi muvubuka akuze kati nina emyaka 21 nkuze nzimbye obulamu bwange ng'omuntu nebezaawo nsobola osasula wembeera nina omulimu gwange mufuze tolina kyoyagaza taata mwagala nga taata wange nga kikakyo nekika newatandaga naye njagala ntegeere nti ninayo mutabanyi nga wonoobeera awo naawe nogayo mutabanyi anti kati ye nnyinza okuba muswaza mu famire ye ya nze ya ntegeere ng'omuntu tugende ku DNA tukole anti ye waba tantrustinga mu byemugamba wademba okuntwala ku DNA test ne bagira kale kati awo nga tuvuddewo mukulu Kyaga bw'abaganye okukwata amasimu tolina enewe gy'osobola gamba nti nno omanyiiko Kyaga gye bamuzaala ye nga yebwe kale atiiso ogende ku kikago wetwaleyo nkitegeera ntya muganda wange olaba n'okumusanga okumumiitinga nkugambye lwali lutale era yankubira simu ng'ali awo katikati kale kati yes ekyo kisoboka luyinza okubeera lutalo naye kale amawulire gatambula ebbanga ly'okwedde interviews tewali muntu yenna yali avuddeyo n'agamba nti bannaye Kyaga mumanyi wazaalibwa we wano era ebimukwatako byebino ng'asobola okuyambako okutuusa tiisi ne bakutuusa bajjajja mwami oba we bazaala Kyaga ne mulaba wootandikira bw'aba ng'ontakuwadde attention nze kati ekisinza okundeeta gy'oli mbadde nkufollowinga nga ndaba ensonga ze ezimu zigguka kuba mbadde nkufollowinga awo naye nze mabega mbadde ngobanga interview nga bankubira kuba waliwo neyankubira nga nkyali ne Kyaga mwennyini awo nagamba gwe Sharifu gwe mwana wa Kyaga jangu tukole interview ne mugamba taata wange mulabye sikyayagala interview kati oli omuvubuka nanga gwe sigala ng'okola interview tekirina buzibu ne mugaa ate zaaki nga taata mulabe ani olwakugamba ono wa baba naye wa baba eyo interview yalinga out simanyi kuba ayinza okuba nga agikwata nga ajja sigiwa taata simanyi sigira taata ayongera okutegeera ebikwatako indirectly kati olwangamba bwati kati nze nagambye naye kankubireko omusajja oyo kwe kukubira essimu nga ndaba interviews enkoze ne TV z'enjawulo zikyaganye oba message kati nze kiyinza okugamba mu nsonga eno ekiba nga kiganye nze mbadde njagala tukyuseemu obuufu mulaba mutya abatuuliza nze badde nsaba omwana ono akyuse obuufu nga nze ku sayidi ye ŋŋamba gwe naamu amanyi ebikwatagana ne Kyaga omanyi n'ensi tugirimu naye abantu bangi batumanyi olaba nga wakoze omusango dakika 2 notambula ku social media bwe magamba bamuzaala eno gundi ye gundi taata we gundi bweraga kutegeera nti bantu bakumanyi kolotala ku social media ojja kulanga bajjeyo n'obuzina n'akagoye kawayambala nga okya okay kati mwena gwatulaba nga ddala wandagadde okuyamba omwana ono mwana mulenzi muvubuka muto talina bingi byayagaza taata we no mata yesu amumanyi naye taata tannamweyanjulira taata tannamukkiriza nti yoye kati kyetusaba gwe wenna asobola okutambuza message eno gitambuza ati seetuuke ku bujjajja bw'omwana ono kiyinza okutuyamba okumanya obuvo n'obuddo bwa mukulu Kyaga bw'abanga mukulu Kyaga yeetakkiriza bajjajja batera nnyo okwagala okwaniriza abazzukulu
Tumanyi omwana ono baba muwadde ekika n'ategeera nti kika kyange kye kino Kyaga alijjukira oluvannyuma n'akola ki twalabe bangi bazaala abaana ne babasuula mu bajjajja baabwe ne babeera nga tebazina kudda naye abaana ne bakula so ekika nsonga nkulu nnyo kati mukulu Kyaga bw'aba nga tasobodde kulaba nti ayamba omwana ono mu kikyamusaba gwe wenna atulaba nagwe wenna alaba puroguramu eno bw'oba olina ky'omanyi ku Kyaga naddala obuvo bwe n'obuddo bwe tetuvuma tetutyoboola tusaba muyambe omwana ono at least atuuke ku mugguukiriro gw'okumanya wa waasibuka wa walina okutandikira naye nga ye mukulu Kyaga talina kyamwagaza kiri awo ate ng'okyayogera ekirala ekisinga okuneewuunyisa ku taata wange Kyaga oyo kiri kintu kimu namugamba nga wali we yaŋŋambira nti gwe bagamba nti oli mutabanyi wange nantunuulira ne mubuuza nti ku bulumi bwe nali nina mu mutima ne mubuuza kati watya senga mbadde ne ssente wandibadde oŋŋaana ku lw'obulumi bwe nina anti kati nze nakimubuuza olw'obulumi bwe nali nina by the way nawulidde n'obulumi nga neebaka nenga naye muzeeyo ono lwaki ankola n'endowooza otandika ogenda olikodinga ennyimba nenga oba nfuuke muyimbi nkikubo omusa kuba nkyewulira mu mutima muli ekitone mwekiri era nabadde awo nenga naye nedda genda mu studio omusajja ono omuveeko nkole ennyimba zange ekikuba embeere wakabi tulabe waatanoonya era by the way gwatulaba ali eyo wenna muzeeyi taata wange Kyaga oba tonoonyeza era ng'ogaanye okukkiriza nti ndi mutabanyiwo ngenda kwesonyiwa kuba Bedikenzo balabye bataata baabwe nga bakulu ate be babanoonya ngenda ekitone wazaala omwana nkirina nkyewulira munda ndi muyimbi munda nkyewulira sirikodingangako naye ngenda likodinga ntandika oyimba Mukama Katonda amanyifu abanaku agenda kunyamba blessing embeera owakabi tulabe woonoonya ogamba nti oyo mutabanyi wange ngenda tandika oyimba kambuze singa Mukama Katonda akiwamu amafuta n'ohiitinga Kyaga naddamu n'akunoonya omwelocoming ng'akaseera kano agaanye okwelocoming naye wali ofuuse ensonga omwelocoming muwerokaminga nga taata naye byensuubira omukolera bye mbadde nsuubira nga sisobola bikola naye muwerokaminga kuba ye taata wange sisobola kijjawo naye byensuubira omukolera nga taata kuba akuze namulaba akuze nze muntu eyandibadde nga sisuubira oba alinayo omwana eyenkananza omulala simanyi naye nze muntu gwe yandibadde nga amuyamba mu bukadde bwe okusinga kuba nange ndimu ekitone nkyewulira munda mu ekiri obudde bwonna osobola okukigusa si budde bwonna ngenda kitandikako kale baproducer batandika okuwa attention bakuwe producer ali eyo yenna mpa attention ngenda recording leka anoonye sente wabula taata obanga ogaanye okujja gye ndi mu mbeera eno n'amasimu gange togakwata Kyaga embeera yonna gye ngenda okuyisaamu nga nkubye hiiti kuba naawe wali tokisuubira nti ogenda bbeera nga wooli ngenda kuyisa mu mbeera ndala nnyo nga si yakuvoola si yaki nkuwa ekitiibwa kyo nga taata wange naye nina bye sigenda kukolera ng'omwana waakolera taata we okujjako ng'onoonyeza era n'oŋŋamba kuba nze before nga sinnajja mu kamera nasooka kukubira amasimu ne nkunnyonnyola ne mbikusindikira buli kimu nga saagala kuleeta mu mawulire nga tekyetaagisa ng'olaba mwana man Kiggwa nga ndaba Kiggwa nga manyi agenda tegeera ensonga zange okusinziira we ngenda omunnyonnyola muwe kuba already namuwa n'enamba ya maama olina ku simu sooka otwe ku simu tumukubyeko tulabe nga bwegaana eyo tukozeseeko endala tulabe kale gwe wenna ntulaba ekyamazima omwana waavaayo ng'anoonya ekika kye ebeera nsonga ndala naye ekyansi ate wesinga okubeera ennungi nti singa anoonya ekika kye ng'amanyi taata we eyo naye nsonga ndala omwana amanyi taata we jasuwaka taata we akyaganya omuwerokaminga aya katumukubireko tulabe yene namba esemba waggulu kale katumukubireko tulabe weba essimu kweri tulabe ki ekiddako oba abayinza tuwa attention nayogerako naffe olinako airtime
aliko na ya MTN wama ya MTN nina ku Airtel naye yeise dola bweti ennaku zino okuva le yategeera mutabani we kyokanga yampa nalina nga mwana afaanana ya mwana wange yine isemu mukulu Kyaga nkulamusiza sebo ono si Kyaga nsubira olabye Katemba kati olabye Katemba ali awo huyo anti oyinza olowooza nkulimba oyo si mukazi agikutte omukazi yakutte atulaga nti ono si Kyaga wamukulu Kyaga essimu wagiwa mulala nga WhatsApp ate olede gye twogereranga ko tolabye nga ali mwennyini eyankubira ne audio call olunaku lwe twali tugenda katikati si eyankubira okay kyonna kyo kiri ezo okusaaga nkusigala eriyo yenna eyandyetaze okuyamba omwana ono kati ebya Kyaga abiveeko naye Kyaga alina erinnya kati tumunoonyeze mu direction endala naye yasuubiza ekintu kimu nti singa akuba hiti Kyaga tomunoonyanga bye mazima era taata wange nkugamba ebigambo bino wammanga nziramu ba Eddie Kenzo bataata baabwe babalabye nga bakulu oba wandaba mu mbeera gye ndimu nga sifitinga mu baana bo it's okay naye nkulayirira wembanga nfunye sente nkusuubiza oli muyimbi wazaala mwana alina ekitone ky'okuyimba ngenda tandika nenkusuubiza woba ng'ogaanye okunoonya mu mbeera eno tonoonyanga mu birala akasembayo akatalekeka akatalekeka message eno njagala egende eri abayimbi mwenna era eno message giwulirize nnyo gwe omuyimbi ali eyatandika oba comedian oba kinga naye ng'ogwa mu kategori y'abayimbi bannaye buno bupiira baabuleeta nga bwakwekuuma awantu w'ogenze ne weebaka oba obaddeyo n'omuntu it's fine beera naye kozesa akapiira mulina emisaayi gyammwe mingi eyo ebbali naye nga temumanyi ensonga lwaki abamu mugwa ne mugamba bandoga naye nga si kuloga musaayi gwo guli eyo gubonaabona ali eyo kati nze embeera gye nkuliddemu mbi nnyo ndalamu osegedde abaana b'abayimbi bali eyo babonaabona naye nga bo bali eno tebakimanyi kati taata wange Kyaga yaŋŋamba nazaala ddi eyo ebbali osegedde so mukozese obupiira okwewala ebintu ebyo byonna naye awatali ekyo mugenda sigala nga muzaala abaana ebbali bangi okay kale gwe n'abadde atula ku JDS Media tutuuse ku nkomerero ya program eno olunaku olwaleero naye tusaba gwe atana likinga subscribinga aye tufollowing ku social media handles zaffe zonna tubeetegefu okuwa amawulire agasinga ne wano naye nga gwe alina obuyambi kusinza sole nga bw'ogirabye nga information nga bw'ogifunye bambi tuyambe omwana ono tubeko etuguka. We sign out.